kino kikati kyeyakoze kikyayinza okukola omusonyiwa ye ng'omuntu atuule yeebuulirire kimuva eri ku ntobo y'omutima atuukirire omukadde amwetondere n'omukadde wange muntu mulamu ajja mwetondera kigwe ate nga munyigira lwaki nkugambye nali sirina budde buyigiriza somebody who I am okitegeera so sinsobi yange sinsobiye naye nagenda okulaba nga obwo obudde nyiza obutabufuna oba bye baali bakozesa mugenda mu jimu ogeze nnyo osala omugejjo atekeeranga mu rehearsals bye byakuviirako ate omuntu akugaidinga okukola ekituufu g'ovaako no sisavairwa kuba nali nkola gym kubanga kintu kirungi nkugambye just tebanfuna in that way tukulaba ensangi zino ne MC Katsi ye manager kati yaddawo MC Katsi talina taito mu bulamu bwange esinga okubeera taata w'omwana ate n'ekirala ali mu music industry so twesanga kati ye manager wo nedda ekyo sikyogedde MC Katsi taata w'omwana wange anyambako ku music okay enkolagana yo ne MC Katsi eryeta at the moment bw'ojjako okuba taata w'omwana mulimu good terms oba nze sirina bad terms ze nnina ku bantu ngambye MC Katsi sirina bad terms ze ndimu naye okay ebyasatulatiza ku social media nga avaayo ayombagana ne maama obyogerako ebyo sigenda byogerako wasigadde okyamwagala nga bw'ogamba nti okwatagana naye oluvannyuma lw'okuvaayo n'aweebuula nnyazaala we maama wo ekyo kye yakoze yamanyi lwaki yakikoze naye nze nga nze tekijjaawo omwana nakugamba enkolagana yange ne Katsi mainly ebeesinga ku mwana okitegeera so tebiina we bikwataganira okay ye maama kye yakoze okudda mu mutabani we oyinza kyogerako ekyaki Wange Nyabo teziriko maama ye okubeera ne mutabani we n'addamu ebyo n'agumikiriza mutabani we n'amuddamu ebyo n'oyinza kyogerako ki nga bwe nkugambye ebyo bintu sigenda byogerako nnyo kubanga nze saagala already abantu public erina opinion okitegeera so kati okujja n'oyogera ebirala kyoba omanya nti nze maama wange mwagala te sisobola kwagala musajja kusinga maama wange okitegeera bw'okola ekintu nga tekiriimu bw'okiraba tekiriimu gwe ng'omusajja omukulu olina osituka n'ogenda bw'oba okifiiringa ne weetonda cause that act is inexcusable okitegeera however much nti abantu bafuna obuzibu sigamba nti maama ali perfect oba ono ali perfect naye era ekyo nakyo act gye yakoze eri inexcusable but I cannot love a man above my mother so I respect my mother sigenda muteeka mu media Fille bakirabikanga omukulu MC Katsi abadde abanja omwana talaba baana omwana amulaba ate si mwana we temumulaba bulijjo ku social media ng'alina oyo omwana amulaba ate lwaki abavaayo najja nakambuwala bwati eri simanyi mu maaso ga mami simanyi olowooza obuzibu avudde ku ki simanyi ate mbadde sikola mwe temundabye nga nkola emyaka 10 Katsi abadde alabirira maama mu birala amulabirira atya amulabirira atya kuba yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi agenda kubajjako ettaka byonna n'ebyokulabirira n'ennyumba buli kintu kyonna kye nnina nkikoleredde mundabye okitegedde najja ndi mwana muto nenzalira ne mu industry okitegedde nengumira ebintu bingi so toyinza kuŋŋamba mbogenda kunzijako byange nkoze naye akoze ayina ebibye nange nina ebyange temugatta bintu nga famire tulina bye tugatta tulina bye tutagatta biki bye mugatta biki bye mutagatta ebikwatagana ne abi yes biki bye mutagatta ebikwatagana nange ne famire yange yes ebintu ebyo maama byaliko byani right byani kati gw'olaba nga nsobola oteeka maama wange ku bintu ebitali byange era byange bibyo si bya Katsi nga bwavaayo n'akireiminga atya abazimbira ennyumba n'ettaka nedda Nyabo nkugambye temudda mukimbuuza kino nkoze mundabye nga nkola so
so nina akange kitegedde yes. Ate yata future yange ate nkyaliwo na moving forward. Kiki ekyo samuwuliddeko ng'akyogera ekyo oba mwakiwulidde nze saakiwulidde. Mmwe mulaba sirina future. Nina future kitegedde. Mami ng'omuntu alumizibwa ng'omuzadde. Okitegeera kubanga si buli lunaku nti ebintu biba birungi, so ng'omuzadde abeerawo n'ebintu ebimweraliikiriza ate oba osanga yandibanga yakyogedde na mu busungu ayawukana ne MC ne muddiŋŋana ng'emazima era mugatta n'abaana ekintu kino tekigenda baawula. Nze nkugambye ku katsi nange mpozi ng'omwana wange taliiwo, God forbid, but omwana atugatta. Era mujja kundaba nnyo ne katsi kubanga akeera ku makya omwana nakukwata bati mami ne daddy nze njagala genda nammwe leero, so mujja kundaba naye kati mwe mwaba muwulire mugambe baddiŋŋanye naye ate nga tuli ku mulimu gwa fatherhood and motherhood. Munoki ate mu bbala simu enkolera mulimu gwange nabagambye omusajja oyo agenda kunyamba paka okitegedde, so mu bbala wosanga mubongako gwe waliyo wandaba okuddawo tutya era tuli maama ne taata ebyo sigenda bibaddamu. Talina kyeyankola kubanga nange situukiridde. Nange situukiridde, talina kyeyankola. Oba weesiba ku katsi waliwo allegations ezigamba nti katsi yakwata copyright n'aziteeka ku nnyimba zo era tewali management esobola kukozesa. My dear, sisobola nakunnyonnyola bamaneja abankubidde okumanaginga naye nze ng'omuntu sirina budde butandika kuyigiriza maneja omupya Fille yanini n'emize nina empisa zange maneja waba agenda kumanaginga balina okuba nga akutegeera, so si kukugwa mu bintu. Ekirala nze omutima gwange guli loyo tukatsi kye yankolera. Omusajja yakwatako omusaala gwe n'ashutinga vidiyo ezasooka, so bwe mba ngenda kuyingira ekintu ekipya nzirayo ne ngamba paka ye wangamba nti omanyi you are free to go ahead and get another management, but nze I have that loyalty to a person eyanjuwirawo omubiri. Esegeeza loyalty eyo mu myaka ng'etaano tujja kuba nti tulaba Fille ne katsi n'abaana nga bali mu nnyumba ejya. We muba mukyagala mukisabire nakyo kikola. Tukisabire musabizi. Musabe. Mukirowoozaako. Nedda, at the moment sichirowooza kubanga we are friends. Let me tell you, being friends is the most important thing. Kyekyo Maama Abi ali bulungi. Naye wali naye ngalaga nti si musanyufu biki ebigenda mu maaso naddala kapiti yakasa kiweeka zijja biterera zijja kuba muganda wange siri Katonda nange nina ensobi era ensobi bw'ozikola weetonda so tujja bimala tujja bimala ebyo byange bya famire yange tujja bimala tujja bimala njogedde ne ngamba abantu bakola ensobi ne beetonda ebisigadde Mukama naffe ababirimu bano woonoobizza tekigenda kuvaawo naye nga buzibu bwava ku ki lwakubanga byaliddinga naye si bintu byakwe nga temumbuuza abyasookawo oba yalidde nga bwe tembebuuza kati omukazi yakutabula bw'otyo ddala otuuka n'okulumba